na kuzomeza 26 omwezi gwa 11 mwaka 2022 ekiramuso kifuna okuva eno gyendi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The big story yenza sonko musa mukwano gwange komye obutesaga ngampisi ya sempa ate tongera okulabika nti mukwano gwange tutambulira ddala mu ntambula esinga okubanga mukwano gwange yesigika. Kampala Uganda obudde bukakamu bulimuko abunyoguvu mpola akasana tekanayongera okulabika nti mukwano gwange kavaayo. Kitegeeza nti amayanzi leero gayinza obutabuuka oba gajja kubuuka kawuje bujja ne artist sofa wakadde bwe katyo kakinyika gobe. Simanyi ku nguudo ezingira ezifuluma ekikulu ekikulu Kampala mukwano gwange embeera nga bweri muli mutya bamaama bakolera mu butale eyo ekisooto kibaga kiri kitya eyo ekisooto oyita mu butale eyo baleese obutungulu baleese lumonde baleese amatooke nenkulabira kirya wali wansi mu benkoka awo kirya wali mu restaurant awo munda awo ayayayaya bukedde butya bababa saluni zezenjalo nga mukwano gwange otaddeko the Power of Africa Radio oyita muzito ninyera za feeyo wansi mu katanga nga kwebali batumbudde buchaze nyama ezenjawulo banywanyi nambwe mwebale kutwagala oyita mu butale bonna artist sofanga bataddeko sibe kirijejjo for side ze kamochawo mukatale keka mocha akukeka nkuza wenda omulabanga nkasukulumiza mukomanya awo be bankuza munange bajjajjo fulawo bayisimazi number 1 quality buchi abo mwami muze yawo mundawo mama Yusufu awo ogamba otya nam bamuyita namuka munde biri mama Madina olono tusimbudde mama wange ate munewe simukona ko namukona mvudde ku eno radio mama wange wosuzo otya munange mukyala Zalia nalujja webale kuntumirako kiriza mukwano netaga kutegerako ekusanze olirudda wawo the big story tongera okubanga tambula fena abamaze okulabika nti mukwano gwange mutwegaseko ku YouTube channel yafe ya Pale FM News mukwano gwange timu weri wano nene okulabika nti ekola enteekateeka zonna okulabika nti dakituufu mundaba buterevu mulirudda wa side awo mukwano gwange abatwegaseko ku YouTube channel ya Pale FM News netaga kutegerako mukwano gwange oba ku 07510 the big story wanji munange hala wanji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyogera ko nono mukisa saidi okusinzira ne bijiri. Omusajja watavaako. Amina mukwano. Omanyika tulina okwekumira ku Pale FM. Esebo. 17 katonyeze mwenda. Ye mukwano. Tawa yonna. Tule mtutumbudde. Amina mukwano jagaliza abantu babiri. Nja kujagalizaako muganda wange Mustafa Muyinda nga gwe bamanyinga namwenje okusinzira awe kachiri. Nenjagalizaako ne muganda wange Salongo okuva Masajja. Ye mukwano. Webale kutuweereza ddala. Webale kuwuliriza munnange webale nnyo balire ddala. 07510 netaga kutegerako ekusanze olirudda wa wanji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urugende Makka ne Madina. Wanji tata? Urugende Makka ne Madina. Bakari yazudi ana mutugandere. Amina tata mama. Fenno tusula eri. Nechinzo ko bunyisa nti gwasula ku lugudo lw'entebe. Nkuyita ka unga ngende mbaka nga joli gwe suko osula. Hala. Choke bintu bya mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Maria mukubesa kanyanyirikiyana. Yennyabo. Seje tusanze ulinakutuberako. Ngamwe nakwe muli. Penatweza wekizindala ateza tenafa bobulediyo tubutande. Amina mukwano jagaliza abantu babiri. Jagalizako mukulu w'ettwale. Mwalimu Muhammad Kajimu. Asinzira wali ekachindi Bishiju. Na buli muntu yenna ajja kumiseko. Kale mukwano. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olubomita Juma Muyomba ngambe nti kwendiso nkontubudde agaye program ensanze wano Kawempe Kiseera supermarket. Okay kale mukwano gwa ogaye ente yafe yakula eriwa. Enente jwa kubanga mpasa Fatuma. Juma Muyomba hala. Hello. Wanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna mdala matobo kusinzira na kasajja. Okusinzira na kasajja. Ye mukwano jagaliza abantu babiri.
Njagalizaako Haji Aga Kasule wange Giane Hajati Amina Masindika Wunga wange assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah munda biri Hajati Amina Masindika Wunga bamuyita agambye nti yenze Barnabas Santiago ali saidi ze Kawanda kale mukirize nkusinye ku mawulire obudde nga obukedde nga bwe nnonya Haji Kasimu Kayira wano asobola okulabika nti mukwano gwange tumufuna okiriza bukiriza katono just nkola mu bwenti Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM. Wonna woli wosinzira okulabika nti otumbude oli mu program The Big Story amulire gwongedde okulabika nti wano nkusinya ku businya kubanga Haji Kasimu Kayira musubire sawa yonna okubanga negattako mu program The Big Story ensi ya Allah nga bweyongedde okulabika nti mukwano gwange ekedde omusajja amanyidwa ngu mu Russia Vladimir Putin asinkanye bamama babapiganaje begwangira Russia naddala abalwana munda mu gwangira Ukraine bamama basobodde okulabika nti bagamba twetaaga okusinkana musajja mukulu Vladimir Putin tusobole okulabika nga twogezegamye sebo go wasindika abaana baffe mu battlefield twetaaga okwongera kubanga tutegeera abaana baffe abakyala bano ennyambala gye bambadde erina kye communicating oba kyeraga naddala eri Vladimir Putin abamu bambadde ebiddugavu okubalaga nti munnange bali mu kunyolwa olw'okuviirwako abaana baabwe jjukira olutalo muno bukyanga tutandika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri mwaka guno 2022 amajje g'eggwanga erya Russia bwe galumba eggwanga erya Ukraine manya nti munnange kasajja katono okanyumira mitala wa mugga n'amajje g'eggwanga erikwenega nti naffe tebatuyita bakimpe enkyokubiri olwo nno amasasi ne gongera okulabika nti mukwano gwange gatokota oli yagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira kati amajje g'eggwanga erya Russia n'amajje g'eggwanga erya Ukraine munnange toyinza gamba nti aba Ukraine bokka be bafudde n'amajje g'eggwanga erya Russia bangi bafudde kati musajja mukulu Vladimir Putin asisinkanye bamaama abazaala bapiganaje abeggwanga erya Russia abali mu kulwana munda mu ggwanga erya Ukraine byonna tugenda bitegeera asoose kusinkana bamaama abazaala amagye ag'eggwanga erya Russia abakyala nabo bagamba mwami Putin naffe twagala kwogerako naawe mwami Putin kakati emyezi gino gitambudde nze owe wange simukubako kyamulubale byonna mukwano gwange weebiri wano erigwe mulungi atuliza ku Pearl of Africa Radio abasajja abamanyiddwa nga America kumalo getongera okubanga tufuna America eweze okuddamu okutunda oba okugula amasimu ag'ekika kya Huawei ZTE munda mu ggwanga erya America egamba ekika ky'essimu oba gadget zonna nga musajja mu China yazikola omuli eya Huawei Zetek Tekino Omumerika agamba nti zino nkola za mu China security wise eyeggwanga erya America teba safe ng'okozeseza essimu ya Huawei anti jjukira teketebwa ate ng'Omumerika ebadde muketta kakati Omumerika agamba tetugenda kudda muzigula era baziweze okusinza ku bya security ebyo ebyokwerinda Abamerika bagamba companies 5 ez'eggwanga lya China nga zitunda ebyamasimu oba kompyuta munda mu ggwanga lya America Abamerika bagamba nti until further note ngenda zikubulira zino ziri mmeka Omumerika agamba nti bw'okozesa essimu ya Huawei Omuchina yagiteekamu bu device obugitunulira nti abamu ku bapiganaje ne bawulira emboozi bongera okulabika nti mukwano gwange boogera olwo nno ne bazirumika ensi bwetyo bwekedde mukwano gwange so nga ate munda mu ggwanga erya Taiwan bakedde kulonda local councils kwoteeka ne mayor ne state mayors mu ggwanga erya Taiwan bakedde kulonda abakulembeze ogw'omutendero gwa local councils then ne state mayors mu kibuga ekimanyi mu ggwanga erya Taiwan mu kibuga ekimanyiddwa nga Taipei webatuukidde okulabika nti mukwano gwange balonda nga jjukira nti obunkenke weebuli wakati w'eggwanga erya China n'eggwanga erya Taiwan dakiika ziri 20 America erumbiddwa bassebo ne bannyabo
munda mu ggwanga erya Syria. America ebadde erina base, military base munda mu ggwanga erya Syria. Pentagon etegeeza nti waliwo omuzinga ogutannategerekeka kika kyagwo ogukubye mu base y'omusajja Omumerika US Central Command. Etutegeeza egamba ekiro ekikesezo nako olwaleero omuzinga gukubye. Omumerika lwategedde nti okufumba sikwota. Ndowooza ng'omuzinga gulinga ogumuga wano weteekeddwa okubeera Omumerika, wano weteekeddwa okubeera ne gwokya. Jjukira nti omusajja amanyiddwa ng'omutake ayongera okulabika nti alwanagana n'abayeekera, bo bayita nti bayeekera abamanyiddwa nga Bakudusi. Bali eyo munda mu ggwanga erya Syria, naddala mu mambuka g'eggwanga erya Syria. Omusajja amanyiddwa ng'omutake yayongera okulabika ng'ategeeza okwongera okulabika nti mukwano gwange abalumba. Kaakati nno beesi y'omusajja Omumerika erumbiddwa mu ggwanga erya Syria. N'amalala mangi mukwano gwange agali wano. Njagala kulabika nti nnoonya Haji Kasimu Kayiira tulabe bwe tusobola okulabika nti mukwano gwange ate tugwa kuwa. Omusajja amanyiddwa ng'omu Russia agambye nti nze sisobola kulangirira nti eggwanga erya Ukraine ggwanga lya butujju, ekyo sisobola kifulumya mu kamwa. Lwadde eggwanga ddyo erya Ukraine lyavudde ne lirangirira nti Russia nti eri terrorist state. Omurusha agambye nti fate tetusobola kufaanagana ng'abo baana. Musajja mukulu Emmanuel Macron byasiba bikutuka. Emmanuel Macron byasiba bikutuka kiki? Waliwo akakiiko akatandise okubanga kamukolako okunoonyereza naddala ku bikwategana ku nsimbi. Wandibanga waliwo ensimbi ensukkulumu eziteekeddwa mu kalulu kano. Kati batandise okunoonyeza ku campaign ze n'ensimbi gyazijja. Ye lwaki nkusuubiza? Lwaki tetutandikirawo wennyini nga ne Haji Kasimu Kayiira bw'ajja? Ate ninga atakoze research. Nkubuliddeko ensinga bwekedde nga bwe nninda Haji Kasimu Kayiira. Kankuwa ku mawulire mukwano gwange. Katandikire munda mu ggwanga lya Bufalansa mu Emmanuel Macron. Mu ggwanga erya Bufalansa tutandikiddeawo mukwano. Emmanuel Macron ni president w'eggwanga erya Bufalansa. Bali mu campaign okuwenja akalulu. Wabula mu kuwenja akalulu kano ate kulekanga kwezeemu kigoye weezinge. Naddala ebimu ku bitongole ebikola okunoonyereza naddala ku nsimbi. Gwe yeesimbye okukuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya Bufalansa. Ensimbi zo zivaawa. Kakati waliwo ttiimu ey'abamu ku abo abakola okunoonyereza batandise okukola nkulinkosa okutunuulira campaign za Emmanuel Macron yandibanga alinamuko ensimbi ensukkulumu. Emmanuel Macron yajja mu bukulembeze bw'eggwanga erya Bufalansa mu mwaka gwa 2017. Kakati nno munnange omwaka guno 2022 agezaako okulabika nti akola enteekateeka okwagala okuddamu okulabika nti yeesimbawo Emmanuel Macron. Kati waliwo akakiiko National Financial Prosecutors Office batugamba nti waliwo ensimbi eziteetaagibwa oba waliwo ensimbi ezimenya amateeka ezongedde okubanga ziteekeddwa mu kalulu kano munda mu ggwanga erya Bufalansa naddala ku ludda lwa Emmanuel Macron. Nabwe kityo okunoonyereza kutandise okubanga kukolebwa nti Emmanuel Macron yandibanga alina ensimbi ez'enjawulo zayongedde okulabika nti ateesetese okuyiwa mu kalulu ak'eggwanga erya Bufalansa akateekebwateekebwa. Era okunoonyereza kutandise okwongera okulabika nti kukolebwa okutunuulira mu mwaka gwa 2017 ensimbi ezasobola okulabika nti zireeta ono mu buyinza okulabika nti ate avujjirira mu kalulu akaali 2017 zaavaawa. Then ne kano ak'omwaka gwa 2022 batandise okutunuulira campaigns ezakolebwa n'okutunuulira private companies munda mu ggwanga erya Bufalansa n'amawanga amalala nga Emmanuel Macron yandibanga alina ensimbi endala ziyasobola okulabika nti afuna zongera okulabika nga aziteeka mu kalulu alabike nti awangula. Okunoonyereza olw'okuba nti kukyongera okulabika nti kukolebwa munda mu ggwanga lino erya Bufalansa
bagamba nti singa tunakizuula Emmanuel Macron biyinza obutamutambulira bulungi kubanga mu ssemateeka w'eggwanga erya Bufalansa omuntu yenna bwe yeesimbawo waliwo ssente ezessalira sobola okuba nti gwe ssebo ssente olina mpitirivu otandika okuzimansa ng'olinga amaaso entungo era okunoonyeza kutandisa okwongera okulabika nti kukolebwa nti waliwo ensimbi $America $2.4 billion okuva mu mwaka gwa 2018 Emmanuel Macron ono nga enteekateeka zikolebwa gye mu buyinza ogenda okuzuula nga baga nti mu mwaka gwa 2018 ripooti yafuluma ng'eraga nti $2.4 billion omusajja ono yandibanga yaziteekamu kati ku mulundi guno ng'ayagala kwongera kulabika nti azongerakokko beetaaga okutegeera yazijjawa era ateekeddwa okulabika nti ajja kuzinnyonnyola gye zaava n'amawanga kyagaga oba companies ezi private ezasobola okulabika nti ziteekamu ensimbi ewa Emmanuel Macron era ssemateeka alagira w'eggwanga erya Bufalansa nti yenna yeesimbyewo waliwo ensimbi ezessalira eziteetateekeddwa okulabika nti mukwano gwange zibeera mpitirivu jjukira nti ne musajja mukulu amanyiddwa nga Nicolas Sarkozy yaliko pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa. Nicolas Sarkozy bwe yali nga ye pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa bwe yali agezaako okulabika nti awenja akalulu kalabike nti kamuleeta okuddamu okubeera pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa n'agenda munda mu ggwanga erya Libya ewa Muammar Gaddafi era Nicolas Sarkozy baali bamukwano nnyo ne Muammar Gaddafi omugenzi era waliwo ebisuubizo bo be beewanga abakulu mbu omukulu ow'eggwanga erya Libya n'amuwa briefcase Nicolas Sarkozy n'ataaka ensimbi empitirivu n'akalunaga nti kankateekemu ensimbi kankajanjawaze akati nno bye yajanjawaza gye buvuddeko byamuzaalira makayi byazaalira ku nsiko era akadde katuuka nga pulezidenti w'eggwanga erya Libya akyali mu bukulembeze namugamba nti wempereza akasente kange mpereza akasente nga Muammar Gaddafi abanja Nicolas Sarkozy namugamba nti akasente kange akakaliwa akasente kange kaliwa Nicolas Sarkozy nga tayagala kulabika nti munange sente azeegaana era ogenda okukkakkana weerabidde nti ennyonyi z'eggwanga ez'amawanga agegeta mu mukago ogwa NATO zasinzira kuva munda mu ggwanga erya Bufalansa ne zirumba ekibuga Tripoli nga Nicolas Sarkozy tayagala kusasula kaakati era egimu ku misango egivunaanibwa Nicolas Sarkozy mwe muli ensonga nti olina ensimbi ze wafuna briefcase gye wafuna okuva munda mu ggwanga erya Libya eri luddawa naga nti nze sefunangako ku sente era nze sente nze zo sizimanyi naye ng'omugenzi yafa azibanja kati Emmanuel Macron naye ensimbi waliwo ensimbi ensukulumu Emmanuel Macron naye wandibanga waliwo ensimbi ensukulumu okkiriza bukkiriza katono nnyo nenkummuzaamu olwono nezire ne Haji Kasimu Kayira netwongera okulabika nti mukwano gwange tambula ffenna oli mu program The Big Story. Essaawa zigenda kuwera 5 ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Naye ndi mweraliikirivu nandibanga nina Ebola. Nange nkulaba oli mulwadde naye Ebola. Nabadde awo nga mpuliriza ku radio ne bannyonnyola obubonero bwonna nga bwe nnina. Ng'obuliwa? Omusujja gunnuma, omutwe gunnuma okufa, banaye mpulira obugonvu, ennyingo zonna buli wookwata wabeera waluma, ate ntiddemu nzirukana n'okuddukana. Katugenda kola tuti? Bw'oba ggwe oba omuntu omulala yenna gw'omanyi alina obubonero bwa Ebola kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti noti emu noti 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 6 oba osindika obubaka ku 85 noti noti etali yakusasulira otegeeza by'ebyobulamu mu kitundu gy'owangaalira.
obulamu bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID, UNICEF ne WHO. Oyinza okubeera ng'olina essomero, oyagala kuzimbira nnyumba oba kuzimbira maka, oyagala kuzimbira byoto bikekkereza muliro, kankwanjulire aba Shaz Coatings Builders and General Merchandise. Bano be bakakensa mu kutabula langi eya buli kika ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Oyagala kusibira ttalazo, kukubira pulaani ya nnyumba mu buli design, oyagala kukolera gypsum ceiling, kuzimbira byoto bikekkereza manda, weekwate bano aba Shaz Coatings Builders and General Merchandise. Okumanya ebisingawo, jangu e Nabbingo Namagoma ku ofiisi zaabwe opposite Mambo Hardware oba bakubire ku simu 0772 oba 0702 Shaz Coatings Builders and General Merchandise. Funa kaboda super okuva mu MTN ku miwendo egisaliddwako. Sasula emitwalo 49 zokka, endala osasula mpola buli lunaku nusu 83 zokka. Wefunire super kabode mu bikujjuko bino ofuna GB 22 eza MTN eza data buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kaboda super olunaku olwaleero mu maduuka ga MTN gonna mu ggwanga Uganda. Everywhere you go, MTN. Samu igwe titi ovimbati atentya gwakanyama tokalaba tulaba nti eno MTN kabode super vimba ne MTN kabode super nga bwesasula mpola ofune simu ya sereeza okuva mu MTN. Gula MTN kabode super ng'oteekayo akasente katono ddala mitwalo 99 zokka ezisigadde osasula mpola buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi. Obunno nga bw'onyumirwa GB 2 ez'obwereere buli mwezi okumala emyezi 7 weddu. Kati leero okola ki? Yimugira mugenda ku dduuka lya MTN eri kuli okumpi wefune MTN kabode super mangu. Everywhere you go, MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Otera okulaba abaana abakyala ko n'abaami nga banyumidde mu byambalo by'obusiraamu olwo n'osigala nga weebuuza wa gye babijja. Kati nno kankuzigirire babijja wa Haji Musa Traders yeyekka wano mu Uganda. Oyagala hijabu ne kanzu okuva ddala ku myaka 2 n'okweyongerayo oba onoonya bukaaya oyagala pete empanvu jalabibi enkoofiira emisaalo mu sayizi ez'enjawulo jubba perfumes eziri halaali oba oyagala ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani obisanga wa Haji Musa Traders mu supermarket y'ebyambalo by'obusiraamu. Basuubuza wamu okuguza gwesse kinoomu. Jukira nti ebintu bya Haji Musa Traders babijja mu mawanga agesigika nga Saudi Arabia, Buyindi, Misiri, Dubai, Take n'amawanga amalala mangi. Basangiwa ku Mukwana Arcade ku mwaliro ogusooka edduuka namba AF16 opposite Centenary Bank. Bafunye ku simu noti 7 noti 2 785 232 ne noti 773 243 699. Haji Musa Traders ku Mukwana Arcade ky'ekyokuddibwa mu kyo ku byambalo by'obusiraamu wamu n'ebikozesebwa mu ddiini y'obusiraamu. Bano be bamanyikiddwa nga ba job creators olw'okuleetanga ebikozesebwa eby'omulembe mu kuyingiza omusimbi. Bakuleetedde air fryer eno eyokya ennyama eya buli kika, enkoko n'ekyennyanja, sugarcane juicer ekolera ssente ne weewuunya, pressure cooker ekkekereza amanda, Walton rice cooker, convection oven ebaking ebintu byonna ng'ate erina ne faani munda. Tulina ekyuma essekula ebinyeebwa okuva ku kilo 5 okutuuka ku 25. Tamales balina enkofiira okuva Oman Mombasa Designs era bazisaze ebbeeyi ebitabo byonna eby'obusiraamu. Basuubuza ng'ate n'owaakamukamu bamwaniriza. The Tamales basange ku William Street Poloti 48 okumpi ne Nebi Park emabega wa People's Plaza. Ate e Lweza bali mu maaso ga Lweza Clays ku Bitaala. Essimu 0772 59 19 32 oba 0702 49 10 21 ku by'omufumbiro byonna. Weekwate The Tamales. Kale smartphone ku bei rahisi, esimu empya kapyata ku kibanja mpola. Customer, nkuyambe ntya mukwano? Bambi mbadde njagalayo ka smartphone nga kakola bulungi ku internet nga ne kamera eri ku muzuuri. Obimanyi naawe. Ezo tulina nyingi. Olina meka? Totya yogera nnyo. Tulina eza budget zonna.
mukama wange ogula simu oba ogula lindazi weefunire smartphone empya tuku ku bbeeyi ensaamusaamu okutandikira ku siringi 400 z'osasula buli lunaku mpolampola okumala ebbanga lya myezi 12 mirambirira buli simu ejjirako MB za 5 eza buli lunaku ku bwereere genda ku MTN Service Center oba ku dduuka lya M-Kopa weeroboze mu masimu gaffe aga Samsung n'aga Nokia agalina zikamera ennungi ddala n'ebirala ebisikiriza awo otandika okusasula mpolampola. MTN wamu ne M-Kopa. Weewala abafere MTN ekukubira ku noti 3 emu 2 noti kwokka. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emu 6 star 2 hash okugula bande endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Katubanjulire Star Times. Weefunire ebisanyusa famire yonna ku miwendo egisoboka nga channel ziyigiriza n'okusanyusa abaana. Obuzannyo enkumulito obuli mu Luganda, reality shows, empaka za Miss Uganda, kw'ossa n'empaka z'omupiira ezityasinsa amaanyi mu nsi yonna. Bakasitoma abali ku Nova Bouquet sasula $3 ofune ennyongeza ya myezi 2 erinnyisiddwa ku bouquet esembayo. Awo famire yo efune channels ezisinga okubeeza akabi. Bw'ate atali ku Star Times wefunire antenna decoder ku $39 oba decoder ya dish ku $5 ng'ejjirako omwezi gumu ogw'obwereere. Family time with Star Times. Star Times ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swedeke ku noti 7 noti 3 8 63 16 oba chairman ku noti 7 noti 2 8 72 4 aljannatu ghaya. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka ssente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. Erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda paka ku $10 million. Banaye ndi mweraliikirivu nandibanga nina Ebola. Nange nkulaba oli mulwadde naye Ebola. Nabadde awo nga mpuliriza ku radio ne bannyonnyola obubonero bwonna nga bwe nnina. Ng'obuliwa omusujja gunnuma, omutwe gunnuma okufa, banaye mpulira obugonvu, ennyingo zonna buli wookwata wabeera waluma, ate ntiddemu nzirukana n'okuddukana. Katugenda kola tuti? Bw'oba ggwe oba omuntu omulala yenna gw'omanyi alina obubonero bwa Ebola kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti emu noti 6 oba osindika obubaka ku 85 noti etali yakusasulira otegeeza by'ebyobulamu mu kitundu gy'owangaalira. Obulamu bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID, UNICEF ne WHO. Unasikiliza 107.9 PAL FM. Laba nno towulidde agambye nti lwaki onsiikiriza n'esiwuliriza PAL FM. Watayi 17.9 PAL FM. Akalimu ka leediyo yo wekaggwerayo. Webale nnyo bwebalire ddala mukwano yonna gy'oli gy'osinzira okulabika nti otumbudde the PAL of Africa Radio. Wonna wooli w'osinzira okulabika nti mukwano gwange otuwuliriza. Abali ku YouTube channel ya PAL FM News. Webale nnyo balire ddala mukwano gwange okubanga otugoberera
bamuyita Byamugisha Justice agambye nti kwendi ndi side z'ebuwambo ndi team Russia. Okay, mukwano gwange agambye ndi team Russia. Okay, bamuyita ani ono Bakachi Hasane agambye nti sonkodo ukonze wanji. Ona agambye bamuyita ani agambye nti okay Olutambi Uganda. Okay, kale mukanyo bamuyita Kajenyi muri ku YouTube channel ya Pale FM News. Mwebali nyomo bali ddala banango okubanga mutugoberera. Kati mukiriza kyongera okubalabika nti munange tutambula okwongera okulabika nti mukwano gwange bugaba amawulire oteekeddwa okulabika nti ogafuna mu the bigger story. Ogamba ote Dr. Kigeya Africana abali okugazana ni ku Kigeya Africana timu ennene mwebale kuba nti kwemulinga mutumbudde. Kiriza mukwano nsobola okulabika nga bwe tunoonya Haji Kasimu Kayira ate nsobola okulabika nti nkuwa ku mawulire ogwo omusajja amanyidwa ng'omu Russia. Amawulire gwongera okulabika nti mukwano gwange gafuluma. Bamaama b'abaana bamaama abazaala bapiganaje ab'eggwanga erya Russia basinkanye musajja mukulu Vladimir Putin. Yagambye nti neetaaga okubasinkanako bamaama bano kubanga munnange be bazaala abaana bano. Putin agamba nti bamaama be bazaala abaana bano nabwe kityo nteekeddwa okulabika nti nfuna omukisa ogusobola okulabika nti mbasinkana. Nengera wano emmeeza y'abakyala ndowooza baliko nga 17. Bamaama abamu batudde ku sayidi emu ne bamaama abalala batudde ku sayidi endala. Putin ali mu makkati g'abakyala bano oba g'abamaama bano abazaala bapiganaje ab'eggwangira Ukraine annono ab'eggwangira Russia. Amulire gongera okulabika nti gafunika nga kategeeza Putin yabagambye bannange bamaama nkimanyi kye kitegeeza okulabika nti ozadde omwana oyo nawe banga tomulabako obulumi bw'owulira nange bwe mpulira. Putin yagamba bamaama entegetege ezaabafa mbanga mubazaala musaba kikyo kijja nkimanyi. Era Putin yabagambye gurupu y'abamaama abasoba mu 17 abazaala bapiganaje ab'eggwanga erya Russia okulwanagana okugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Ukraine. Putin agamba nti kituufu tetwasindikayo robots, twasindikayo baana bammwe naye abaana bammwe training gye bakola y'amagye era bamaama ne musalawo ne mukkiriza abaana bammwe bajje basavinge eggwanga erya Russia. Ebitatambudde bulungi era nga bwe mumanyi olutalo wabeerawo obuwanguzi niyo obuwanguzi obwo butuukako wabeerawo terms and conditions. Wabula abagambye nkimanyi obulumi bwe muyitamu nange bwe mpitamu era agamba nti tewaliiwo kintu kirala kyonna kisobola kulipuresinga mwana wo ng'oviiriddwako omwana. Bw'oviirwako omwana tewaliwo kintu kya muwendo kirala kisobola kulabika nti kiddawo kizibe eddibu eryo okuviirwako omwana. Era nabwe kityo abagambye nti ndi wamu nammwe olw'obulumi bwe muyitamu. Nange ng'omukulembeze w'eggwanga erya Russia numwa okulabika nti abaana bange bapiganaje ejje lyange terikyawera olw'abaana abo abasobodde okulabika nti bafudde baana bannansi baggwanga erya Russia. Era Putin agamba ndi musanyufu okulabika nti nsobodde osinkana bamaama mmwe abatuzaalira abaana bapiganaje. Eri abamaama abamu abatakkiriziganya na Russia kulumba ggwanga lya Ukraine. Bamaama bano nga bagamba nti abaana baffe be bagenda okulufiiramu. Kyekiri kyegambye nti enjovu ebbiri wezirwanira obusubi bwe bulugwamu kati bamaama b'abapiganaje b'eggwanga erya Russia bakaaba. Era bamaama bano n'ennyambala yokka gye bayambadde nga message ennene gye basindika eri Vladimir Putin. Naddala bamaama abafiirwa abaana baabwe babadde bambadde black okulaga obwennyamivu bwe balina okufiibwa abaana baabwe. Abaana abalala bangi bali ku bisago nga bw'omanyi munnanga olutalo bwerongera okulabika nti lutambula. Okwetoloola eggwanga lya Russia bapiganaje bangi abamu ku bamaama bagamba babadde balina complaints nga bakomplaininga nti abaana baffe baatwalibwa mu battlefield nga tebalina training emala. Bajja ne batujjako abaana baffe mu byalo ne babaleeta nga tebalina training emala. Ekirala nga tebamanyi butabo bakozesa byuma bino
tebafuna training emala ebyuma bye balina okubanga bakozesa abamu tebabimanyi engoye ze bagenderamu ze bayambala ABCD bingi teekako kati akadde ka winter obudde bunnyogovu abaana baffe Putin bambala ki asirise era abamu ku bakyala oba bamaama babadde bagezako okulabika nti bakomplaininga okulaga obutali bumativu bwabwe okuviibwako abaana baabwe ku ripooti eyongera okulabika nti efuluma etegeeza nti Russia yakafiirwa emitwalo 10 egy'abapiiganaje emitwalo 10 egy'abapiiganaje bukyanga otano olutandika then teekako ne Ukraine efiiriddwa amagye emitwalo 10 tit for tat Russia yakafiirwa 10 ne Ukraine nayo yakafiirwa 10 eno ripooti efuluma okuva eri abasajja bamanyiddwa nga America okuvanga ennaku z'omwezi 24 ate abalala bangi bagendedde ku bisago abalala bangi abagendedde ku bisago amawulire agongera okulabika nti gajja gategeeza nti ebikolwa byonna ebigenze maaso n'okubanga bikolebwa enteekateeka ezongera okulabika nti zikolebwa Putin akakasiza bamaama bano n'abagamba mbeere bakkakkamu mukisa gwa njawulo okulabika nti mbasinkanye era nakisabye ne baga nti njagala bamaama abo mbasinkane 1-on-1 oba face to face kubanga oluusi muwulira amawulire era Putin abagambye bamaama muwulira amawulire agatali malungi okuva mu mawanga ag'enjawulo ne social media zezi byewandiika bamaama bino byembabuulira bye bituufu Putin ayogera ne bamaama abazaala bapiiganaje baabo abali mu kulwana munda mu ggwanga lya Ukraine era yabagambye kino njagala mukitegeere nganze omukulembeze gw'eggwanga lya Russia n'obukulembeze bwange n'eggwanga okutwalibwa wamu tugabana ku bulumi bwe muyitamu era yabagambye yalina maama ow'omu gwe yagambye namuga nti maama mutabani wo okufa yafudde nga muzira tiyamaze gafa bwatyo kubanga yatrainingibwa kuyamba kulwanirira ggwanga lya Russia ekiruubirirwa kyaffe kiri munda mu ggwanga lya Ukraine bamaama mukimanyi naye ndi musanyufu okulabika nti mpulidde amaloboozi gammwe n'okutegeera ensonga nga bwe ziri wansi ku ground kubanga yawadde omukisa buli maama okubaako ensonga ez'enjawulo zayogera munda mu ggwanga lya Russia nga basinkanye Vladimir Putin buli maama yayogedde kikyawulira nabiki be bongera okulabika nti bafuna Putin abagamba nti sagala mukkiririze mu mawulire ag'obulimbalimba bino byembabuulira nange binnuma mulina bye mulaba ku TV mulina bye mulaba ku internet bingi naye gano ge mazima abaana bammwe basobodde okukola omulimu ogw'amaanyi era abo bafudde nga bazira baggwanga lya Russia era mbakakasa tugenda kulabika nga tukola kyonna ekisoboka okulabika nti tubeera wamu nammwe mu bulumi bwe muyitamu nga bamaama mbakakasa tujja kusobola okulabika nti tubeera wamu buli omu olina ekikunyiga ntegeezaako oluggi luggule kubanga muli bamaama baggwanga mwe mwazaala abafuuse kati ensonga munda mu ggwanga lya Russia era Putin bwe yasinkanye bamaama bano okwongera okulabika nti abagumya obategeeza nti mubeere bagumu nnyo nnyini ddala tuli wamu ffenna kati nno yabadde yakamaliriza okwogera ne bamaama ate abakyala obeerabidde ate abakyala obeerabidde kati bano bamaama nti ani nti maama wange mukyala Zalia Nalujja wali ekamooca nzadde hiyo bulumi ng'omukyala nga maama akeera enkya n'asindika katabani kakuze maama akatabani akayinamu essuubi naye tayimu etuuka akatabani ne katandika okwetakulira era ogenda okukakaneno gye tuzungira ng'oyinako osobodde okuleka ng'olabyeyo ate mwana munno olwo nno oba otandise okusajjakula olwo nno mwana munno omufunye ntandika n'okuleeta abaana mu nsi kakati ate omukyala abakyala nabo basaba kusinkana Putin bakyala b'abalwanyi ab'eggwanga lya Russia bamugamba nti twetaaga tukusinkaneko musajja mukulu Vladimir Putin nga bw'osinkanye bannazaala bwaffe
naffe twetaaga otusinganeko Putin tukubuulire bannange byetuyita mu puuti. Era enteekateeka zikolebwa bannamwandu kubanga jjukira nti eri abafudde bannansi b'eggwanga erya Russia bapiganaje. Akati nno abakyala nabo baagala kulabika nti basaba Putin otusinkane tulabe basajja baffe abamu tebakyasobola kubaako kyebeekolera, abalala embeera ye bali mu kupoca na biwundu. Nabo omanyi munnange emmundu beyongera okulabika ngaetokota. Kati abakyala nabo enteekateeka zikolebwa Putin asobole okulabika nga abasinkana, basobole okulabika nti munnange boogereziganyamuko. Ensonga bwezityo bwe ziri eri gwe mulungi atuliza ku Power of Africa Radio. Njagala kwongera kulabika nti mukwano gwange ate nkujja yeye wa Putin tugende eri abasajja abamanyiddwa nga Taiwan. Amawulire gwongera okulabika nti gajja Taiwan eno neggwanga erya China tebalimu akambugu. China etwala akatundu kano oba akazinga kano Taiwan kweri nga province ya China. Nga bwolaba nti Ukraine yali erina akatundu ake Crimea ko mu Russia nti aka katundu ake Crimea okuviira ddala mu biseera bya Soviet Union kyali kitundu ku ttaka ly'eggwanga erya Russia naga nti ekitundu ekyo kiteekeddwa okulabika nti mukwano gwange kikomawo 2014 alumba 2014 alumba Luhansk, Donetsk, emundu neyongera okulabika nga etokota. Putin abantu bateekeka akalulu ak'ekikungo aka referendum bannansi abaali mu kitundu ekyo abakiwangaliramu ne bagamba nti ffe tuli tiimu Russia, nti ekyo nti tiimu Russia. Era ogenda okukkakana akatundu akekulime ne kakoma mu mikono gy'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia. Kati n'ekitundu kino ekiriko Taiwan kizinga Omuchina agamba nti eyo province eri essaawa yonna twagala akazinga ko kasobole okulabika nti kakomawo, kasobole okubekalabika nti kakomawo ku part ku ttaka ly'eggwanga erya oba mu matwale g'omusajja amanyiddwa ng'Omuchina. Omumerika ye yakatongoza ddala n'agamba nti era eggwanga ddamba, Australia negamba nti era eggwanga ddamba, Bungereza negamba nti era eggwanga ddamba, Japan negamba nti era eggwanga ddamba, South Africa negamba nti era eggwanga ddamba. Ekiba kibe awulira nga kimuluma nnyo agende ku munyanya kwaba yeetugira, kwagenda ku munyanya kwaba yeetugira. Kakati nno olunaku lukedde olunaku olwaleero nga mule gongedde okulabika nti gafuluma nga gategeeza Taiwan bateesiteese akalulu munda okutunulira local councils, abakulembeze abo wansi ku mitendera gya wansi, local councils ne state mayors. Era leero batandise okulonda leero ku Lwomukaaga. Akazinga kano sebo bekolamu ko omulimu balabe nga basobola okutwala ekizinga kino mu maaso. Era akalulu kano kongedde okulabika nti ensi yonna ekatunuulidde. Imagine balonda local councils, bakansalazi baani ne state mayors abawangalya mu bitundu ebyenjawulo ku kazinga kano. Kakati ensi yonna etunuulidde akalulu kano okulabika nti bakatunulira mu mbeera nga China neggwanga erya Taiwan kwotekano mu America nga balina ensonga ze batunuulidde olw'obunkenke obuliwo gye buvuddeko ennyonyi z'omusajja amanyiddwa ng'omu China zibadde zongera okulabika nti mukwano gwange zeebongera waggulu mu bwengula bw'omusajja amanyiddwa ng'omu Taiwan. Taiwan agati bannange kiki kino zino enjibwa zivudde wa nti sinjibwa Lada system nezibalaga nti ezo sinjibwa nti kiki ekyo nti omusajja omu Russia omu China ezo nnyonyi ze zayongedde okulabika nti asindise. Kati no gye buvuddeko abasajja bamanyiddwa nga Bataiwan baafuna ebimu ku byuma ebyongera okulabika nti mukwano gwange biketta ne baga nti kale China baakuwaanawaana nnyo, baakuwaanawaana dda, twagala tulabe ani asinga amaanyi. Era ogenda okukkakana ng'omusajja amanyiddwa ng'omu Taiwan ayungudde alina ebyuma mukwano gwange byayongera okulabika nti yeesiga naga nti kakati no bali mu kulonda tulindira tulabe ebyongera okulabika nti munange binaaveeyo. Gye buvuddeko abali mu kulonda bali wakati w'emyaka 20 okuva 18 paka 20 bali mu kulonda local councils ne state mayors munda mu ggwanga lino erya Taiwan. Tulindira tulabe binayongera okulabika nti mukwano gwange biveeyo. Naye nga jjukira China ega nti oba kati balonda kyabo
oba balonda kyabo ddala ddala. Kyekitundu sawa yonna kijja kudda. Omuchina ye bw'atyo bw'agamba. Beijing China erina okukkiriza nti one time kijja kutuukirira. Abo bateekeddwa okulabika nti batwegattako. Ebyo balondalonda temuli embi, ebyo balonda temuli Sonko bagambe konze nange mbagambye. Omumerika abagamba mulonde. Omumerika abagamba mulonde kijja kijje. Ate omanyi nga waliwo akuwaga. So embeera bwetu bweri mukwano gwange gwe omulungi atumbudde Pearl of Africa Radio. Njagala kulumba sawa yange ey'okubiri. Mu nsawo ey'okubiri suubira okutwala ku besi y'omusajja Omumerika ekubiddwa, ate era nga ne musajja mukulu amanyiddwa nga Omuchina. China n'eggwanga erya North Korea. Nengera wano ekifaananyi ekiriko Xi Jinping, pulezidenti w'eggwanga erya China, kwoteeka ne pulezidenti w'eggwanga erya North Korea Kim Jong-un. Oba ne suiti bagitunga batya? Putin, no. Kim Jong-un ayina entunga gye bamutungiramu amasuuti ge, kino ekitogi. Ayina entunga gye bamutungiramu ekitogi kino. Kwegamba nga boolaba bw'oyambala essaati. Ekitogi ky'essaati okiraba. Entunga mu gye bakitungamu ne pesali ne lisembe wano ng'olinga agenda osibako ettaayi. Kati ye suuti ya Kim Jong-un. Bw'oteekako enviiri engeri gy'azisalamu oyinza ogamba nti wa myaka 12. Akaviiri ensalamu gy'akasalamu Kim Jong-un. Balina omukwano ogw'omudego bongedde okulabika nti baguddewo wakati w'eggwanga erya China n'eggwanga erya North Korea. Okkiriza n'enkuumuzamu katono n'enzija bingi byenteeseteese ate nga mbiteeseteese nina gwe mbirowoozo. Kati kkiriza nkuumuzamu katono nzije twongere okuba nga tutambula ffenna. Oli mu program The Bigger Story. Sonko Musa. Manda Mobile etuuse. Funa MBs laisi okuba amasimu ku bwereere. Yanguwa kula sim card ku dduuka lya Manda Mobile lyonna erikuli okumpi. Kuleeza ne Manda Mobile. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa ewagiddwa MTN Uganda era nga erungamizibwa Uganda Communications Commission. Gula sim card ya Manda Mobile ofune free MBs, free calls ne mobile money obwereere. Funa sim card leero ku dduuka lya Manda Mobile. Kuleeza ne Manda Mobile. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Omukutu guno gukutuusibwako MTN Uganda erungamizibwa Uganda Communications Commission. Eri bakasitoma baffe bonna ebisigo bya Movit Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya, omutindo gwegumu, ebbeeyi emu n'enkuba yaffe y'emu eya no best empanguzi nga mugonvu ey'olususu ate nga agonza enviirizo nazikuma nga zinyirira era nga zisikiriza. Weefunire Movit no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegumu ku bbeeyi y'emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde, amaduuka g'ebizigo, salon ate ne supermarket ezikuli okumpi. Osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere noti 8 Biri noti, satu noti, emu Movit, okwekakasa kw'olunaku lwonna. Mukwano wanze eno saati ng'eyagayagana ate onya bulungi kakodyo ki? Tewali kakodyo hani, kyamagero. Kyamagero mu ngalo zo? Nedda sabuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduuka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo oluna